This is Ground Media UG. Okwebaza mikwano gya Humphrey si gyange mitono nnyo. Mikwano gya Humphrey mwenna abali wano, abali e Bungereza, abali Luddawa Amerika, bannange mbeebaza nnyo. Njagala era okutuusa okusiima kwange n'ebigambo bisobola kuba nabyo aŋŋambe nti mbasiimye nnyo. Lwaki mbasiimye bannange? Mutabani wange alwadde n'okulwala kwonna nga bw'okutegeera. Ekintu ekisooka ekikulu yakola emikwano. Mubbe wano abaliwa simanyi, sirowooza nti bangi nnyo abalina emikwano ng'egya Humphrey. Era Humphrey singa teyakola mikwano teyalibaddewo paka ssaawa eno kubanga badde so expensive. Mikwano gye nga mbawulira bakontributinze ndowooza 95% obujjanjabi bwe okubeerawo kwe mu buli ngeri. Mbadde ndabiraawo zino zivudde mu Amerika, bino ebiwonye bityo, ono aleese kino, ono aleese ebyokulya. Omwana wange olwe yalwala yamala wiiki 2 ng'ebintu byakozesa emmere byaleero emitwalo 27 buli nnaku 3. Twagenda mu ddwaliro nga tulina bamenya omulongoosa ekyatwala omwozi over 10 million. Sente ezo byagamba Mayanja omwana bagenda kukola ki ebintu bitabuse bawugala miliyoni 10 n'akwata miliyoni 10 sijja mwoge n'azisulawo n'aŋŋamba ebinaddako omulambo oyo okusalawo. Mbadde kisobola sijja kwogera kawongo n'akavuga. Njagala okugyayo pointi eno. Omwana wange bwe yafa ngezaako okutetenkanya ndabe nga nfuna saavisi ne baŋŋamba full package sente bwezi bwe tukusalirako sente bwezi netetenkanya olw'okuba nti bane famire ebadde mu buzibu esipendinze nnyo. Nagamba neŋŋamba nti package eyo oba kangisaleko mba nkya negotiatinga n'abaana balala baziisaawo. Oli nankubira ssimu nagamba Mayanja tula wansi omule wadde full package tokwatako yadde sente 10 linda oliisimufu bannange oyo omukolera. Ate nga tebanneeraga nze mpulirako zenkoze kino. Nabadde enyawo ekyamaze 2 ku mutwe nga tetenkanya tulina abantu bangi, tulina okupakisa ennaku nnyingi wano ne mukyalo ogulayo obwogo afukireyo omukyere olina namba kikiwa kyotawaana ki mpakisi eya wano ne mukyalo. Bannange mikwano gya mwana kati emikwano Humphrey gyeyakola bannange simanyi ngeri gyeyagikola. Bamubeereddewo nnyo. Olina akwata emotoka namuzeeyi tozikwatako omwana emotoka yiyeebere ku standi bali just in case forex bakugadde omutwala nyanyi ekikolawo. Era emotoka eyo ekajja eri epakize maanyi. Kati bannange neevaawo ekyo nga nkimaze. Mwenna mbeebaza sisobola waliwo akadde emitwalo 15,000 omutwalo 10 mwenna bambeebaza kitekanyi. Naye njagadde okusukkulumya nnyo abantu abo bambeereddewo batuweereddewo nnyo. Ekirala ekyanneemusiza ku mwana wange bannange ku myaka gye nnina oba sirambudde babazze bangi sinnafuna muntu alwadde ng'alina obulumi bw'omwana wange. Bannange omwana wange alwadde
yatuuka n'abaana omubiri nga bwasika omukono gw'enja bwati kubanga akutte ejjambi ekuti babakwata ekyogo bannange baamusala okwasooka ne basala ogwokubiri juuzi ngaabuze nabbiri okufa n'atugamba ddali maama obulamu bulevugaanye ensingi tadde without was joking. Era mu nnaku bbiri Humphrey yafa. Bose ekyewuunyisa bwe twagenda mu ddwaliro aweddemu omusaayi akoze atya omusawo yamulongoosa aga nti lowooza ye gana kulongoosa namugjaku tusample zonna biki bweyata n'agamba bannange Mayanja saagala nkuyimbe Humphrey bw'omutyako ekiso oba osiibudde busiibule mukwate omwana wammwe mumuzzeeka mulinde banasooka okubbogozi banyumba baganda bakiise mu biseera ebizibu nnyo naye bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mutubeereddeo mutwagadde Mukama abawe omukisa. abantu batudduukiridde mikwano gya Humphrey mwawa obujulizi bwe nali simanyi nga buli yajja ayogera birungi abantu nga bayiwa ssente n'omwebaza n'agamba nedda teweebaza. Humphrey bye yakola kati bwe tusasula. Humphrey tabeerangako mu bidi etuli buli omu ng'abuuza Humphrey yannyanga Wilson Road e London America oli wamu nga buli omu ayogera birungi Humphrey. Nakyewuunya nnyo nanyi ti Humphrey muntu yali mulungi bwati. Humphrey abadde mulungi nnyo ne mu famire ye mukulu wa banne bonna era ng'obuvunanyizibwa abukwasaganya okubatereeza okubaagala mu buli ngeri yonna nga yategeera obukulu bwe. Humphrey yanjagala nga maama yanjagala nange nentegera nti Humphrey anjagala tuzaba kuba twali takiti nyo omwana muto kwegande tuba kimumu twatambulanga nnyo naye tukondenga nnyo olubuuza kuba yali anjagala nnyo era bulweberanga nga mulwadde ng'ayita muyite maama tuuka oli tayetaasikanga naye bwe yali anaaterugera yanaamaama amukoye namugaa kikyo ntebuuza genda kufa maama naye kootuule va mu ddwaliro ly'emmere wembake ngenda kufa n'enkiwakanya waba bagenda musaamusaamu netudde eka nentuulira Humphrey nga asiye Humphrey ng'ali mu bulumi Humphrey banna nsimenti eri omuntu yali agadde bulumi nga Humphrey alwadde era buli lwolowooza obulumi Humphrey bwafiiriddemu kikunyiga omutima n'owulira ng'owulira ennaku okufa tteeka naye Humphrey afiiridde mu bulumi kansa. Humphrey abadde ne kansa k'omulubuto nagenda okulaba nga Humphrey obulamu buganye nenfukamira neŋŋamba ayi Mukama bw'oba olabanga Humphrey tagenda kuwona mugjeewo mutwale omwoyo obulungi Katonda naye yawulira n'amanya nti Humphrey tagenda kuwona nagenda kale neebaza Mukama olw'obulamu bwawadde Humphrey ne tubeera naye era musaba Humphrey namuzikisa naye nkimanyi endowooza era yagenze kuba yagenze kubonakuba Mukama waffe Kristo eyazuukira. Bannange mbebaza mwenna mu Uganda b'emikwano buli omu mu kiti kye mwebali kutwagala mwebali kutuukirira. Obulwadde bubadde expensive nnyo ebyokulya eddagala naye byonna nga tetujula. Mwebale nnyo mwebali ddala Mukama abadde ssalewo olw'omukwano. Ebale nnyo maama ne taata
bassebo ne bannyabo webale nnyo mukyala Mayanja ne mwa Mayanja nga bwe bajja bassebo ne bannyabo maama Moses Radio mbadde sikulabye bulabi bannange nga tusanyuse nnyo webale oyo mukyala Kasuuko Jen